industry yonna njiyamba okubeerawo weyamba alien anti ulira nze gambye nze kati ndi bulungi twali musically nze njagala omuntu ina kyalifunye mu ndongoze nkikola ki era sinawe ngamba nti endongo yange kale njikubye naye wano waganye bwe kimu kirina kyova ne mulukana neze nyonoona nti endongo yampa bingi nnyo kati ndiwo bubeezi tinno bwe bawaza oleyo omuyimbi omugamba tukwetere kimenke kati ekyo kyonni mu industry nti industry njiyamba okukola ki nze nsibiddwa wiiki etya waisiza oluyimba ki nakumme wiiki emu waisiza oluyimba ki kati ndi bweru bagenda kuta abayimbi oba gwe agenda okuta nze nina okubeerawo mu ndongo okuliikiriza endongo yaabwe kati nkuwa omuyimbi tugende wano dde wano adde wali toleta muyimbi kuŋŋaanya ekisaganda ky'abayimbi Alien Skin ku guno omulundi yakomyewo ali bulala mwenna ababadde bafollowinga interviews ndowooza mukimanyi bulungi nnyo oba mubadde mukiraba oba nga mukyegendereza nti ali bulala mukko interview gyasoose okukola ne wa Galaxy FM interview gyazzeeko okukola ne Energy Radio ya Crystal Panda interview gye yazzeemu okukola ne Galaxy TV byonna wamu ne radio zonna interview ezo ozigoberera zirimukko bulala era nga si oli Alien Skin gwe tubadde tumanyi nkuleetedde ensonga ezo ne nkuleetera interview nga we yabadde neera mu ggwanga erya Uganda akyali top 10 on top of that bagamba muweyo omuyimbi omu amuganye aga ntasobola kukompitinga na muyimbi omu wabula na competinga na banchi y'abayimbi oba group mwenasooka bagatta bonna ne mmalo bagatta bulungi nnyo awo yina asooka akola ki akompitinga nabo kyokka ate nga Frank Abaho eyayimiriddewo nnyo Alien Skin mu nsonga z'omukomera ate naye akukkuluma olw'okumugoba mu interview ya Alien Skin byonna kansooke mbikuwe wanene ku SMX Media naye nga sinabeeranga mbikuwa kamusaba subscribinge onyigene ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates na ddala nga zino still wano ku SMX Media kujukiza banafu abasimulabo products abakutuusako products zo mu kisenge ziri 100% nakyo gwene yakozesako ku masturbation omusajja talwa mu kisenge omukyala nga amazzi tolina bulungi nnyo olina bukawo ne products endala bazirina bakuleko ku enamba y'essimu ebisigadde kalifonera mu kitabo kyange mwana kalifonga okolangana oli muyimbi oli ki alimba yali kuyimbi zasinze wawula sikuzalaye oli boyi wange nnyo era obaddewo geno nindire munda wali onakola ensobi gyokoze lumu nengenda mpozi wanzireyo buzi sobi gyokoze wali ogirabye kati kakwate nga boyi wange kubanga mu ddakiika nga 5 okuva kati omusajja yalidda ekibuye naye ng'empisa nkomyewo nazo. So guys, mwenye nendo was Frank abaho presenter wa TikTok nga bulijjo nze kwogera ku video eno etambudde nnyo era buli omuntu kyensuubira agirabye but video eno etuwa ekyokuyiga abantu abali mu nsi oba abakyayirawo bannaabwe omubiri but nga sinabagyogerako njagala kwetondera abantu bonna benawemudde benavumye ku lwa Alien Skin okuli kisa kya Mukama Lili Pazzo Junior Tamale Balista Timo n'eddwaliro ly'Ensambya musonyiwe kuba video gye ziri ku page yange nga ndwanira kyali wange Alien Skin wagambye okola ngani oli muyimbi Alien Skin ng'ogyeko Ronald Mayinja Palaso Bebe Cool teri muyimbi yakulwaniddeko olutalo oba obuzibu wabaddemu abantu abasatu bebayiyeewo omubiri kuba yefulufuga simubalanga muyimbi oli present advisor Alien Skin pulira njagala nakkaaba because of you Alien Skin nvudde wala naawe nga wakatutumuka wankubira esimu nongamba Frank nkwagala kufango nenzija nongamba batugamba oyina sente za NRM nali nkyagabira abaana sente ngamba simanyi na bya NRM nongamba nonya ku bantu ba NRM batuwe ku sente video eno era njagala bagitagging abantu ba government oba bamanyi omwami gwe bayita Lwakandale
mobilizer wa State House nakuba tesimu yange nekubira mobilizer State House gubayita Rwakandale akolera ku Kero House ne mu story yonna nangamba nyagala ku meeting ningenda na meeting nangamba gendo leto yo chali yampo nako ningenda nangamba leto yo chali nakwata alien skin muteka mmotoka yange ne Ibra Kabadia nomvuko mulala era naye bounsawe nitukawo ne twogera bitwayogera ne Rwakandale ku Kero House yatuvaayo natugamba ajagenda yogere ne mukamawe President Museveni about kunsonga zetu atwogedde tuvaayo wayitawe nako nagenda okulaba enisikina ine ebimotoka bingi buli kimu kikyuse ne ngamba yibo omuyayo ono yagenda mu State House nibamuwa ssente n'atambulira esifaako sina budde bulondereza bintu by'abantu ali. Knock knock. Are you looking for a company to handle your international trade? Look no further. CEO Logistics and Trade Limited is the leading company for all your Turkish and China import and export. At affordable prices, we offer you air and sea cargo, light and heavy cargo, custom clearing and forwarding, container loading and booking, medical tourism and study abroad. We are found in Kampala, along Bombo Road at Chato Complex, Office B616, opposite Watoto Church. For inquiries, contact us on 0746 52 17 11 or 0765 60 59 91 or www.ceologisticsandtrade.com. CEO Logistics and Trade Limited. Give us your trust, we will serve you the best. Ulira, industry yonayo nanji yamba okubeerawo. Weyamba aliyenga. Anti ulira. Nze gambye nze kati ndi bulungi twali into musically. Nze njagala omuntu ina kyalifunye mu ndongoze nkikola ki? Era sinawe ngamba ati ndongo yange kale njikubye naye wano waganye bwe kimu kirina kyuba ne mulukana neze nyonoona. Nti ndongo yampa bingi nnyo. Kati ndiwo bubeezi tinno bwaba wazoleyo omuyimbi omugamba tukwetere kimenke kati ekyo kyendi mu industry nti industry njambo okola ki nze nsibiddwa wiiki etya oyisiza oluyimba ki wiiki emu oyisiza oluyimba ki kati ndi bweru bagenda kuta abayimbi oba gwe agenda okuta nze nina okubeerawo mu ndongo okuliikiriza endongo yaabwe kati nkuwa omuyimbi tugende wano odde wano tudde adde wali toleta muyimbi kuŋŋaanya ekisaganda ky'abayimbi